aleba ka Cospax 256 mujeba leko je mtusako engalo amanya gange nze Trace Menga nyingide obulambala okutwala mu entertainment session jembadde nga mutumisi nga tuvayo mu bulambala bamomoli naye kakati kankutwale mu misango gineno je tudi okuwelemba najo emisango gy'abesimba wo abatayina apapula abagamibwa nti tebasoma ninga te mu butufu basoma kakati mwe muri omusango gwa Honorable Subuga Paul ow'ekibiina kya National Unity Platform nga ono mubaka okuva e Busiro no era nga emisango gy'abaddeyo nga bagamba abanyaga yakozesa simanya sigegage mama we kamuzaala n'avaayo omukyala Agnes nawo bawanuka ow'emyaka 6 yavuddeyo najja mu kooti n'agamba omwana wange yasoma lwakuba ensobi gye nakolamu namuzaala muganda wa kitaawe enange kikasigala kyekimu so amanya agagambibwa nti omukulu Honorable Subuga ge yakozesa amanya ga Nsubuga Paul naye nga yazaalibwa nga mukalazi Peter so omukyala n'avaayo nakakasa n'agamba omwana ono yasoma bulungi ekyokukyusa amanya tekitegeeza nti teyasoma just lwakubanga oli kitaawe yasooka we namugamba nti ono ye taatawo taatawe n'amukyusa gano amanya inakukyusa nsi Nsubuga si yakyusa ki amanya ganeno taatawe yagamba nti mukalazi Peter Siriagala mwana wange njagala bamutuume Nsubuga Paul chovula bakati tuina Honorable Nsubuga Paul tabukisusa nnyo abantu basoma baba bakusinga mu kalulu ate tokisusa nnyo ne kano kankayiseewo nga nkugamba nti social media is on fire bavuddeyo ne bagamba mbu Honorable Ruhankana Rugunda tujukire nti yaliko Prime Minister wa Uganda Nabanja Robina gwe yaddira mu bigere so nga rumors zigamba nti agenda kuba nti yesimbawo 2026 egenda leta aba presidential candidates nga 10 era nga ne Dr. Ruhankana Rugunda mwagenda okugira yesimbewo nga president naye yavuddeyo awakanya ebyogerebwa ku social media n'agamba nedda sinze sisobola kwesimbawo wa Prime Minister kale wadde babunzijjako naye tomanya nina ogufo ogusava guno gumala sina gye ngenda kwesimbawo 2026 byonna bye mwogera mwekakanyeko mwenna gye muli nkogeddeyo mu mawulire ga Omulangira Suuna kye tutamanyi oba akyali upcoming oba yakikuba naddirira mu Kemabega oba legend tetumanyi gyagwa press conference eno teri ku kirala wabula eri ku nsonga yakuba nti bongera ebintu ebitakwatagana mbu bamwayiriza okwagala bashuga mami bamwayiriza okuba omulogo nti Omulangira Suuna mulogo ne tugamba era kituufu kireka bumuwayiriza kuba omuntu bwaba mulogo atavaayo atali legend atali star atali upcoming kati abalogera ki nagamba agenda kubeera nga asuwinga abantu yayita nakitegeera nti musuwingi muli mu ssente nagenda banga asuwinga abantu kati gwe muvaayo ngo omweripiralipirako naddala bannamawulire nagamba tagenda mmenya omuko naye gwe wobeereyo ng'omanyi wali ovumyeko ku Mulangira Suuna n'omuwayiriza obulogo okwagala bashuga mami omuntu alina nakeyeekolerawo nti Mulangira Suuna ne mukkiriza nti Mulangira Suuna yakyekoledde kubanga yavaayo nalagawo ennyumba ye Matiribona era mwagamba shuga mami yakoze atya yagimusizeemu n'alaga emmotoka ye kati omuntu teyeekolereko ku kasente ng'akyali muto ate n'ekyokuba nti takula si musango muyinza omuba mumuvunaana nti abeera kuwa shuga mami kumbe benkana naye lwakuba nti yakula bulungi ng'emyaka gye tagirabika navaayo n'agamba kale mwanvuma ebiseera ebyo ebyemabega naye kakati ono Omulangira Suuna new version ogenda kujja oneeripirako ngenda suwinga omwana w'abaana oba akola mawulire yogera ebintu nga birina facts nga biri factual ng'olina facts eziraga nti ye wali onsanzeko n'ensaasi wali onsanzeko gwa kubanga omuntu nno naye agenda okwogera ekintu ng'alina kwakijje either mwagenda babiri ng'ebya Grace Kane munne we yavaayo nga mwagenda aba omuntu emala kuvaayo nayogera bwogezi era agenda okwogera mukwano ng'alina obukakafu kati Omulangira Suuna omuntu ajja vaayo wano n'akafaananyi nga kuliko evidence ng'oli mu nsaasi tugamba ate wali weegaanira kyokitegeera akati suwinga abantu ng'olekamu kuba sometimes b'osuuwize bayinza obutavaako yadde n'ekikumi embi Nina Rhodes yafulumyemu kigambibwa management ye oba manager Kim yagambye nti omuyimbi we ali mu depression depression tetumanyi ya drugs tetumanyi ya love Daddy Andre oba ya music nekigambibwa nti YouTube channel ye Black Market yagitwala oba nti yagiremera yo nga record label naye nga byo ebyeno record label byo biwanvu
tubaina scenario ya Bruno King nga bagranira oluyimba mbwate kati luno twinako copyrights mbwate kakati Angela Katatumba je avila nagamba those people they don't know what they signed muino abayimbi musome omanyi bagaba abayimbi abamu tebasoma na kusoma kati mu day at least musome muyigenge lijo kusoma mu contract so that temusigninga busayinizifwa oba kale funayo helper omuntu nga yasoma ebitabo binenga just taina mirimu mufune muleme kutambula na management buno bwakola massage mutambule n'abantu abamanyi reading and understanding bakusomeremu bakuvunulire oba gwe toyina budde bwa kusoma otegere kyo signing nga Angela Katatumba kyagezako tugamba mbu the likes of Bruno K, Nina Rose, tebamanyi bye basayininga kyokanga bo ngaba contract holders bagamba basayininga omwaka gomugumu bweguti era nga gwaweddeko si mu bubi ne balabanga tebakyasobola going beyond the contract bakusayininga ndakokoboka bagende naye kati Angela Katatumba sobalwa kubayogera ne Cedric kubalwa kwa Cedric mukwano gwe tetukimanyi kyagezako gamba navayo omuntu ataliwo nga bagamba omuntu yaliwo nga witness ya bana abantu nga basayininga tumanyi oba yaliwa kati nitugamba era ovirayo ku nsonga za Nina Rose ekibaluma anti kale mwali Brunaga yagambye anti kale mwayagalako ku omu Andre tiwaba yabaluma kyogere tukimanye naye oleme kuvayo gamba nti ate bwe twasayininga tetubimanyi gwabimanyi ennyo waliwo gwoba wasayininga ya myaka 10 wa myaka 5 fe twasayininga yogwa tetukakako myaka gye tutasayininga Angela Katatumba weewummuzeeko naye manager wa Nina Rose yavuddeyo n'agamba nti bo basayininga omwaka gomubwekiti naye balina oluyimba lwe bakola n'omuyimbi amanyikiddwa nga undercover ali mu gengeng ya omuyimbi Mudra kati bateekayo oluyimba ku YouTube nga Market Records egamba Nina Rose was not supposed to be in the video oba ne mu luyimba kubanga olina otwalayo project sinozanjula mu label nabagamba have a project tugikoleko they either accept they give you a go ahead or they refuse you kakati Nina Rose yetumikiriza nga mbu olumu nakola ebintu ebimu nga management temanyi so ate bagamba kino omwogezi wa Black Market Records yavuddeyo n'agamba nti ekigambibwa nti batutte YouTube channel ya Nina Rose si kituufu tuwaliwo okuba nti omuyimbi yajja ne YouTube channel ye bayina banjite app ekwataganya it's called Vevo esobola okukwataganya YouTube channel y'omuyimbi gye yajja nayo nekwataganya neno eya Black Market gye yamukombayininga naye ne bafuna engeri gye bagabanamu ezo ssente so tebasobola kubanga batutte YouTube channel ya Nina Rose so ensonga ezo zo zikyeyongerayo mu maaso webali kubuuza wayitawa Katonda oluyimba lwa Katonda yabaddemu ensonga olw'omuyimbi oba Pastor Wilson Bugembe yakola ya braddiddwamu remix ne mwana mulenzi Lily Puzzle tumujjukire nti yali yafunamu obulwadde obwa ulcers n'ebirala ndowooza ebyazuulibwa abakugu kati Mukulu Lily Puzzle endwalire nakasero tebakkirizayo kamera ate muyinza okukkiriza nti omukulu Pastor Wilson Bugembe yaliyo naye yagambye yaliyo bulambalamba n'amusabira era essala n'ekola bulungi kyovula yagambye we nazze Mukama n'ampa obulamu obwokubiri omanyi Mukama bwakugezesaamu bw'ati n'akuwa obulamu obwokubiri olina obukozesa nga bwa mugaso so Lily Puzzle yavuddeyo n'agamba ne boogera bayogera ne Pastor Wilson Bugembe ne baddamu oluyimba remix Katonda yabadde bwene era ddala Katonda kubanga embeera Mukulu Lily Puzzle yali yasaala nate kumusabira kubanga senga watali Katonda aba asazeewo n'essente ne wezibaawo naye wabeera tannasalawo abatannasalawo Lily Puzzle kulikayo mu ddwaliro era nga n'oluyimba baaluzeemu nga yeebaza omukulu Pastor Wilson Bugembe kuba yagambye talina ngeri gy'ayinza mwebaza ku lw'essaala gye yamuwa Katoto tuyita Eddie Kenzo kana kambata Grenade tubuyita kana kabumyu kuba yajja Kampala nga anoonya bumyu Grenade official yabadde ku Instagram omanyi kati naku za abantu gye batakyakozesa nnyo Facebook nnyo kasinga beera ku Instagram je waviridde omukulu Davido n'amufollowinga kata agambe kati bampe wali ku ssaawa ya Queen mutimbe ku billboard ntimbe eno eraga nti followed by Davido nkitimbe Uganda yonna ekimanyi tugamba kuva dinga muyimbi praising muyimbi munno like nga kabaka
kale tekirimu sitaani kwagala muyimbi muno naye not that much. Kyekka bambinga ensonga enkulu si yakuba nti munnange Grenade alavinga nnyo Davido, it's okay. Naye twali tu expecting nti at least oba wanditaddeyo Chameleone yakufollowinga oba wamukyawo olw'okuba yajja omunoonya obumyu. Naye kati senga wataddeyo bagyebe kulu ba Bobby Wine tetumanyi oba abakulu abo abali praised in the Ugandan music oba bo bakufollowinga bonna basatule Bebe Cool, Chameleone. Naye kati gwe okuvayo n'otukuba Nigeria bw'otyo tetukutegeera. Naye nga kyaviira ku nsonga nti omuyimbi Fiye tugambe nti ebiragalalagala bimutwala yavaayo na commentinga ku post ya Grenade nti omukulu wava mu byokuyimba musically kati wafuuka promoter bitext wadda muki yakiteka mu luzungu kuba kati tayinza bitegeera Davido mu Luganda yakiteka post mu luzungu namugamba Grenade hold on kati otekayo bino ebifaananyi tugambe tutya ko mukulu Davido mwagala gezaako zala mwana waabwe nagenda namufollowinga maama alinga gobaawa ekyapa nga kiri mu mannya ge bane Grenade yasanyuka paka nakati akyali musanyufu toyina kyomugamba. Abayimbi muve ku byogamba nti ate ne bakulimba olimba lwo twalukubye kweno station ndi ate twalukubye nga tomanyi toyina na proof noda mu kusaasanya sente munanga tolimba bangaye balukubye ate waliyo ne bana abayimbi bebweru nobeera ebweru okanya sindika sente abantu bakolena ku zino edit baku edit walwasa naye ono edit wawana ne bagamba olimba lwakubidda ku station wait nenga mu butufu tewalukubye ogenda okuvayo kudda mu club governor nga buli omu akutunulira nga komona nga teri akumanyi n'oluyimba balukuba abantu tebaluyimba tebalumanyi kati okwewala ebyo byonna waliwo app yafulumizibwa ne bagamba nti nno app obeera n'essimu yo osobola ogidownloading nga bagiyita Song Boost app osobola okumanya nti ekubiddwa kuno ofuna notifications nga onafuna notification ng'omuntu ataddeyo ekintu that's the notification gy'obeera ogenda ofuna gwe ng'omuyimbi oteekamu erinnya lyo ne bagamba kati oluyimba lukubiddwa eno ne ku TV ne radio byonna oba ofuna notifications si bino byakulima mbolimba lwo balukubye nga tekyebaalukubye nosasula promotion nga kitegeera ne bate balukubye okubayo n'ogamba bagundi olimba lwange nga temuluzanye because ofuna every notification buli walukubibwa kati ndowooza eno app egenda ne kuyamba ne kuba UPRS kubanga okufollowinga music w'abayimbi engeri gy'abadde akubye kibadde kikyabulamu so eno app egenda kuba eyamba ku bantu omanye ababbi oluyimba omanye buli kimu kibeere kiriya nembegwa.com ng'olumalanga mugamba omukulu aveeko. Anyway, Naira Ali yaweereddwa emmotoka management naye banaye management z'ennaku zino bamulidde ki bakavaayo kuwa Lydia Jasmine emmotoka management zitabuse n'okugabira abayimbi kyokka basinga kugabira abayimbi bakazi kye tutategeera bamuziga babugabirwa good work appreciating the good work oba muyina ensonga zammwe endala lwaki mugaba zino emmotoka kubanga omuntu okuvaayo n'akugabira emmotoka ye bati Naira ali mu nsi z'ebweru eyo era ng'emmotoka era sisi teri common mu Uganda era oba tomanyi bintu bya mmotoka eri mu kika eri awo eringa Telsa oba Bugatti erimu eyo ebikawa ebitoozi Bugatti bwezikyo kati oba tomanyi emmotoka zaabweru wezifaanana eya Naira Ali wandibadde ogita tolina nakyo nkigamba naye nga ye yaweereddwa emmotoka katusuubire just appreciation nti abayimbi bangi baagala nnyo okukola amanyi nimwe muli ne Naira Ali kenyinyini kuba yavaayo neyeesiba ku nsonga ezimu ez'abayimbi okusasula abapresenta aba DJ songa yemu n'afulumya oluyimba songa yemu bw'ata abuukidde Edison nti ate kati ali ku live kati wuyo yeegulidde emmotoka bannange woba ogenda kukola stunt gitulagire ddala nti ate stunt naye we bateri stunt prove it tulage empapula kalusimanya logo obijeeyo byonna otulage ne kadi y'emmotoka si bino byakwekubya ekifaananyi oh my god thank you my management biki tulage obukakafu tuve mu byogamba emmotoka naawe ogifunamu oba otunda bintu birala n'ofunayo emmotoka because Naira Ali siye mugamba toyinza kugamba nti Naira Ali alina good music okay kuba fans be ayinza oba good music wali nga bamulaba but to some of us tulina music gwe tulaba from Naira Ali kati ogenda neweewunya management love yagijeewa emmotoka oba wagyegulidde vaayo gambe munange nkoze muntu oyo zange neegulidde emmotoka okusinga okuwayiriza management oza naffe lwandifunyewo otisigame mu mmotoka kubanga naffe netuwayiriza ku management naye nga mu nsonga endala oba omanyi amazima lwaki oba otukubisa entonoosi
naye nga sigenda kubanga sukawaneno amanya gange nze Trace May mu keeping nga mu subscribing nga mulaba nga mu sharinga tubagala nnyo mbera bulungi